mwaniriza kwenda nnyo simusinzira okubeera nga temugoberera ku Fahad Page kumuli amawulire agaliwo gannaku. Omuyimbi Eddie Kenzo Edilisa Musuuza yafiiriddwa muganda we amanyikiddwa nga Monday. Yafiiriddwa muganda we amanyikiddwa nga Monday. Monday ono lunaku era lwali lwa Monday yagwa mu babbi oba mu bayaaye ne babeera nga bamukuba. Bwe bamukuba n'atwalibwa mu ddwaliro olunaku olwadde lwakutaano yesterday. Teyasobodde okubeera nga ate asimatuka kubanga bamukubye bubi nnyo oba bamukuba bubi nnyo akawanga ne kayatika. Kakati no omuyimbi Rema Namakulah naye yaweereza obubaka bwe nga abuweereza omuyimbi Edilisa Musuuza era nga ngera kubeera nga mbikuteerawo okubeera nga oyongera okubeera nga olaba kyekigenda mu maaso sayidi eyo. Yali Jacob omutuuze naye ayina byayongerezaako awo, ayina byayogedde yongera kubeera nga ate nabyo yongera okubeera nga obiraba. Tandaba okubeera nga subscribe notification bell giteekeko ate tubeere nga tutambulira wamu. Banga nomaze wakolaka ne Kenzo mukwano gwo muganda wo, that means relatives go to bakubanda amanyi. Tunyumiza ku story yo of how you met Monday anachecha semani Monday yamu ku basajja abanasobola okufuna obutakkaanya nabo big talent omanyi muntu wana principles zange ndotasobola kutegeera. Monday lumunga ngenda ku big talent era manyi bagira nga uli addiza ku omutuuze nga tamanyi nenzugwa get number za oyagala ki ngamba nsoka mufuna bwe number za oyagala ki ino kula ngafuna mu Kenzo esa kifana nyingira buyingizi ngamba go sebo itawo oyagala ki ngamba sebo oyagala Kenzo bakwita ngamba bamutajja Jacob omutuuze gwo okulede bambi nsonyiwa. So Monday abadde muntu nnyo wa nga afayo nnyo okumanya abantu sokera ddala ate wakutegeera tusobola kyakwerabira. Monday n'ekirala nti ye muntu nze gwe nzijukireko nze abadde ancunya nnyo obwenyingiza emmotoka mu big talent amanya abeera sente era ng'agiddamu n'agijjamu sente n'atambula butamu n'agenda agamba nakola guno tasasula kabizi nekitudde. So Monday kulwange abadde kyali wange niwaba n'ekizibu kitya ate nnyo okugamba n'ekizibu ekiti nagayo miliyoni emu ega miliyoni emu Monday ogenda gikozesa kale nfunirayo 10 kati abadde akinyonyonze Rema n'abalala abadde sokozi bwaba ayagala na ssente. So Monday abadde kyali waffe era lwange tugera musobanga omuntu because abadde aleetera Eddie Kenzo okubeera inspired okukola ennyo obutadda waliwo gye baali libadde ettabi ly'amaanyi nnyo kesero walabako ku Eddie Kenzo wamulabako ng'alina okukola ebyokola ntino abeezaawo muganda we mukulu. So abadde nga taatawo ne maama we baatayina Eddie Kenzo. So ku lwange kyannaku nnyo tasobola kuyimira ne mu kamera kwogera because oli blood we nnyo baasigala baakula babi nga tanakufuna muganda we muwala. So kibadde kyakusalirwa nnyo kuba nti Monday atafuddeko. according to stories bagamba Monday yafudde ki? Monday bamukubye bukubi yafunye obutakkaanya ne banne gye baali bamukuba n'afuna omuzibu ku kawanga era kyamufuddeko tekulamu kumakereza bageza kumutwala mu ddwaliro nekyabadde too late gye yafiiridde ate tuvudde nti okufa kyekimukubye ntube tosobola kema kyakutegeera nti ogera kufooti kijja buzinoga nti tayimu yakufa wena wajja nakubulwi wali nofa. So Monday badde bamukubanga najjanjabwa naddawo nga mugumu musajja mugumu abadde mugumu nnyo era akansabye Mukama Katonda muwala we gwatulekedde amugumye because tugafuuka taata we gwatabasobodde kubanga agenda kula naye. Monday abadde muyimbi oba? Monday tabadde muyimbi. Monday abadde muntu ng'ebintu bye badde talina kyayagala kukola naye abadde yakatandika okukola. Bamugulyako boda nga ye omuntu nebigaana kati Monday abadde muntu ali awo nga ye obulamu bwe abutwaza kubeera free. Abadde muntu wasanyu ye nga ye tomubuulira ebyo kusimanyi kuddaawo era wakutegeera nti gwe kyaliwe obeera kyaliwe ebyaddala. So abadde si muyimbi nga nebyokuyimba si byalinako tabyesembereza naye okubivula abeera ku mulyango olusi backstage ng'alaba muganda wa performinga. Yaman tomanja sikubanja Moli gannaku agakatuuka ku desk yaffe wano era nga omuyimbi Eddie Musuuza Kenzo afiiriddwa muganda we gwe bayita Monday
Hassan. Jukira nti ono nno yabadde muganda we omukulu era nga Mande yafiiridde wali eri ekatwe olunaku alwalwa Mande n'abanga ababbi banyugunya b'omu kibuga Kampala okyo bamufuŋŋana okukakkana nga bamukubye nga bamubbye. Jjukira nti Mande twamanya nnyo bwe baviirayo mu mwaka gwa 2022 ne babanga bazuula sita waabwe okumala gyali emyaka 23 nga tebalaba ku muganda w'oyo yava ewaka yabunyabunyizibwa. Babeeranga nnyo mu katoomo naye munnange awumule mirembe Mande. Awo twogera nti Eddie Kenzo ali mu kutegeka kivulu kye wali Kololo akyabadde alimu nga ayina enteekateeka z'ateekawo ez'enjawulo kubera nti abantu bajja babenga balaba ku muyimbi waabwe ow'eggwanga era olunaku lwabadde lwaggulu n'avayo n'abanga era statement z'akola ku Rema ez'enjawulo. Jjukira nti Eddie Musuza Kenzo ye muyimbi abadde okumala ebbanga ng'abantu bamwagala era famire ye abadde tagiteeka nnyo mu bantu. Not until mwaka ogwa 12 ngambye yaveerayo n'abanga bazuula sisita waabwe era nga mu kifaananyi ekyo boolaba baali ne muganda we omukulu Mande. Awo nno ekatwe yafunidde obuzibu buno naye nga tusaba Mukama Katonda amusaasire amusonyiwe ebyamusobako naye obubbi buyitidde mu Kampala omwo. Abaana bangi babba abantu ate ne bakuba amayinja ga minzaani bali ku northern kuno awo egundi northern zonna wane bwayise bali buli wamu kwegamba babbi basusse. So abwatyo nno muganda wa Kenzo afudde nga Kenzo yetegekera kivulu kye naye katuseme Mukama Katonda amugumye era omugenzi Omukama Katonda amulamuze ekisa.